bwe bibanga byempulira bituufu nti Bobi Wine yakwatako ku masannyalaze g'amatono n'agabirayo ko King Saha units nga ziizo, sikyawakana Kyagulanyi olina amaanyi. Njagala olabe engeri abantu gye bayayaanyeemu nga balindirira Saha. Obwedda abayimbi bwe bajja oyimba nga woyimba ennyimba esukka mu 3 abantu batalikirawo okugamba mu audience Bobby ne Saha. Baagala kimu Saha na Bobby. Labe ekiri ku show ya Saha tannabalinnya ku stage naye labe ekiriwo bagambe King Saha yadda ku stage. Laba okuyayaana okubadde mu kisaawe.
temwerabira ku Mande tuli Kawempe North ne Kawempe South. Omukulembeze Justice Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Kawempe ne Kawempe South. Ate nga temwerabira nti olunaku lw'enkya tuli Mukono. Mukono tuli Mukono ne Kabaka Saha. Olunaku olw'enkya. Esawa yonna ngapinga sikunyo seyaligelai bagambe katonakowa okoyi soko bagambe nti ndi mukozi mupya bannange tulina mukama waffe bosi waffe leero atwegaseeko nandini kampani ya Nzigo Media atwegaseeko tulina ifu naye so leero yali kwogera emabega y'omuzindaalo temuddamu muvuma mukitegedde yes leero bosi yakoze yogera bosi mukama wange